Bannakibiina ekiri mu buyinza kya NRM balabudde abakozi ku disitulikiti amagombolola wamu n'emiruka okulambula ebitundu okulaba engeri enteekateeka za gavumenti gye zikwasaganyizibwamu kubanga bakizudde nti enkwata embi esinza okukendeeza amaanyi g'ekibiina kino mu bantu n'okusingira ddala mu Buganda. Tusuubira mu meetings eziddako bwe tutuuka mu kitundu mu constituency tusooke tuvisitinga ebyo ajja okubyogerako ku lupapula naye nga tulina bwino ow'okukola ki ow'okubirabako. So bwe tutyo bwe tugenda okutambula okulaba nga tunyweza ekibiina kyaffe ku ground ne mu buyinza. Bano bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekibiina kino mu Buganda Honorable Kiwanda Suubi, amyuka ssaabawandiisi w'NRM mu ggwanga Rose Namayanja, okukosa omuwanika w'ekibiina Babura Owundo-Lokesa wamu n'abalala era nga basinzidde mu tawuni kanso y'e Kakiri mu nteekateeka ey'okuŋŋaanya ebiruma bannayuganda gye baliko. Omubaka Kiwanda mu kwogera kwe ayogedde ku ebyo binaayamba ekibiina okwongera okuganja mu bantu omuli okwewala entalo, okusimbawo abantu ab'embavu wamu n'ebirala nga bw'alambulula. Ekibiina kyonna ekinaawangula obukulembeze kirina okuba ne candidate amalako. Honorable Rose Namayanja ogedde ku mulamwa gw'omukulembeze w'eggwanga gwe yabatuma nga muno mwe muli okutondawo emirimu mbavubuka wamu n'okunyweza obumu era ne bawera nti NRM ekyalina embavu kubanga entalo waggulu ziweddeyo nga kati n'abakulembeze abawansi balwana okulaba nga bazikendeeza. Njagala kubasaba bwe tuva wano mutuule mu magombolola gwammwe mumanye obuzibu buli ludda wa. Okwongera okunyweza ensonga ya service delivery, monitoring service delivery. Babakulembeze mu disitulikiti eno okuli Honorable Sozigalabuzi okukosa ne RDC Wakiso Justin Mbabazi wamu n'abalala baloopedde abakulembeze bano ekyonoonya ekitiibwa kya NRM mu disitulikiti eno omuli okwerwanyisa bokka na bokka wamu n'okusula abakulembeze ab'amaanyi ne basimbawo abanafu olw'empalana z'ebyobufuzi. Tetulina nnyo nga bwe mukisuubira basebwe ne bannyabo opposition eryawo. Opposition gye tulina mu Wakiso district gyeffe ab'ekibiina kya NRM. Entalo ze mulimu ze mulwana zisusse. Tusuubula bannabyabufuzi omuntu abanga ayimiridde nemugati oyo tumugjeyo tulera muntu muki. Abatuuze okubadde abavubuka abakadde wamu n'abalala balambuludde ekisiza NRM ekifaananyi ekibi mu Buganda ne bategeeza nti bino byonna bikulemberwa ekibbattaka wamu n'obwavu obuluma bannayuganda. Obugwa ettaka n'okugabaganyizako abantu b'ebibanja naddala ekiri wano mu Buganda ate ne Mbocho constituency kisakidde gula abakirimu ate weewuunyamu bali ku mwanjo nnyo mu gavumenti yaffe ate nga waliwo n'abeerindika mu State House ne va mu State House nze mu ofisi ya President mbu bayamba abantu naye nga tebakibakola bisenya akalulu kaffe. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno abakulembeze bano baweza okukola ku biruma abantu era ne bawera nti Wakiso ne Uganda yonna okutwaliza wamu ku mulundi guno bakujeddiza kubanga ekyabasula bakizudde era n'eddagala balirina. But at the end of the day tulina okuwangula akalulu kuba tetukolera bali kyaffe tukole nnyo abantu bagaggawale ate batugobe mu buyinza. Tulina okubeera mu buyinza leero n'omwaka ogujja naguli Ekintu kikitwale nga kiri very serious kuba ffe tetunulidde myaka 35 tuli kulondoola myaka 10 n'emisobyo okubanga ekibiina kya NRM kiri mu buki mu buyinza. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.